nga tetunnagenda mu nominations kano kansooke nkayiseewo era nga ke kasembayo nsaba mukantambulizeeko. Mukulu Nsereko Muhammad emmere y'olumbe efumbwa ggulo limu so si kufumbwa ku olwo. Gwe kyekyo ky'oyagala okutugabula ekitayidde ekyakakoola era okisuubira okutuwoomera ate nga walina obudde obukifumba n'okiboobeza era n'otuuka okukigabula nga bonna abagenda okukiryako bagenda kugamba kiwooma. Nsereko Muhammad eyakedde okuzimbulula ennyumba eyazimbibwa okumala emyaka 10 amaliriza kyokka ate eyakedde okutandika okuzimba talinaako we yatuuse ekitegeeza nti kitwala obudde bungi nnyo okuzimba dhani obudde bwe kitwala okuzimbulula. Naye ate ggwe okozesa obudde bungi nnyo okuzimbulula dhani obudde bw'okozesa okuzimba. Nsereko Muhammad wakati mu kisanja obeera mulala oluvannyuma lw'okulondebwa. Ebyabawejjere biba tebikkwatako, ebyabanyigirizibwa biba tebikkwatako. Buli avaayo n'ayogerako ku kimuluma oyo gw'ovuma obusiru n'obutategeera. Buli avaayo n'alaga obutali bumativu oyo gw'ovuma obusiru n'obutategeera. Kyokka ate wakati nga tukomeka ekisanja nga mukomawo okutusaba ekirala oba nga tusemberedde akaseera k'ebyokulonda, awo woolabira Nsereko gw'otalabyeko emyaka 5 bulijjo gw'ovuma obusiru noga bulijjo Nsereko mugezi bw'ati, bulijjo Nsereko ebintu abirengera bw'ati. Waliwo bansereko babiri, Nsereko eyeesiriwaza n'Ensereko asalawo okubeera ku track entuufu. Njagala mbuuze ye Nsereko kennyini ku Nsereko w'emabega n'Ensereko yatandise okwogera okuva ggulo ye yeegomba Nsereko ki? Era bakadde baffe abamuzaala bawummule mirembe nsaba w'ekitiibwa Allah abagaziize kabbuliya zaabwe. Ye alowooza basinga kunyumirwa Nsereko ki? Era basinga kwenyumiriza mu Nsereko ki gwe baaleka ku nsi? Nsereko avuma abanyigirizibwa oba Nsereko alaba ebintu nga bulijjo bwe birabwa? Nsereko Muhammad gwe wennyini wakati mu kisanja okonya olutabaalo. Kyokka olutabaalo lw'obadde toseesaamu ng'oluyiwamu buyiyi mazzi wakati mu kisanja. Ekisanja bwe kiba kiggwako ate weefuula z'okulufumba olukubiye lujje mangu. Walina obudde bungi obulufumba n'obukozesa kuluzikiza. Kakati ate waliwo obudde butono obulufumba naye ate teweerabira nti gwe wennyini obadde omu ku baalukonye dda. Nsereko Muhammad njagala olabe ku butambi bwo bw'obadde okola emabega naddala ak'e Masaka weeswale. Ogambe si ono Nsereko Muhammad gwe mmanyi. Then olabe ku katambi ke wakoze jjo ku Radio 4 ogambe ono ye Nsereko omutuufu. Naye simanyi lwaki Nsereko omutuufu ajja wasigaddeyo akaseera katono okutereeza ye kennyini bye yayonoona edda. Baganda bange temugenda kutufuula basiru, temugenda kutufuula batategeera, era temugenda kutufuula kaabuyonjo nti mutweyambisa lwa buzibu. Nkiddamu mulekeraawo okutufuula kaabuyonjo nti mutweyambisa lwa bizibu. Kyekyo ekikyuse Nsereko Muhammad ekitabaddeewo ekyo ekikukyusizza. Kyekyo ekikyuse mu kaseera katono ekitabaddeewo ekyo ekikukyusizza. Omuganda agamba nti mukadde tamusuza yamutenda eggonjebwa. Ffeffe nnyini twali ne mapaasi mpuuga nsamba ne tubuulira ensi n'ensonga lwaki. Gwe wennyini n'ovaayo n'otuwalalira n'ogenda ne ku mukolo gwe yategeka ogw'okutukkakkanya n'okutuvuma n'omuwaga nti gwe mutuufu bali basiru tebalina magezi. Ate essaawa eno jja okutulaga obubi bwa mpuuga gwe twakuwooninga edda okumala emyaka 5 n'otuvuma obusiru. Abaayi kuffe naawe ani abeera omusiru? Kuffe naawe ani abeera talina magezi? Mwe mulowooleza mu kintu kimu, nina experience nduddewo nnyo, nina experience nduddewo nnyo. Naye singa gwali guto nammwe temwalifunye we mutuula kubanga wonna we mutudde mulimu abaabasookawo era waliwo abaaliwo. Naye baabawa omukisa ne babawuliriza era ne bakimanya nti buno obudde bwammwe. Mwe ki ekibalemesa okukitegeera nti si mmwe mwekka abaasembayo okuggyawo abalina experience mmwe mujje nammwe mufune eyammwe. Si mwekka abaasembayo okufuna ebifo era si mmwe mwekka abaasembayo abapya mu paalamenti. Mwe eva ne mulaga nti mulina experience y'amaanyi nnyo. Kyokka nga bwe mwali mujja waliwo abalina experience naye era ne tulonda mmwe.
ne mukakkanya ng'olutabaalo ne mululoga, olutabaalo ne lukuuka olubimbi olulimu omusota, naye nga lusuuliddwamu mmwe bennyini baganda baffe. Firimbi enaatera okukoŋŋoontebwa tugenda okumaliriza ebigezo. Kyokka ate mupapirira mukwata pepa n'ebitabo mutandike okujjuza amabanga ge mutajjuzza, oba ne pen papers ne pen, mutandike okujjuza amabanga ge mutajjuzza. Naye ng'okuva firimbi eyasoose we yaguze nti mutandike okukola ebibuuzo, obwedda mwebase, obwedda muli mu kuzannyirira buzannyirizi. Obudde buweddeyo akadde kavuze nti muleete pepa, ate olaga nti oyagala kujjuzawo buli kimu. Toyina budde bugenda kujjuza mu gaapusi zino z'obadde oleseemu okusinga obudde bw'ozannyiddemu. Nsereko Muhammad, toyina budde kujjuza mu gaapusi z'oleseemu amabanga g'olese mu pepa yo okusinga obudde bw'ozannyiddemu. Nsereko Muhammad, kino kyoyagala okutereeza omaze emyaka 5 ng'okizimbulula. Kitwala obudde bungi nnyo okuzimba than okuzimbulula, naye gwe otwala obudde bungi nnyo okuzimbulula than okuzimba. Abaye kakati waliwo ekibuuzo, kuppe naawe ani atalina experience? Bw'oba toyina experience esobola kulaba bubbi bwankukunala. Nkusuubiremu etya experience enaagatta ku ggwanga era enaazimba eggwanga. Omwana omuto obujulizi bwe mu kkooti butwalibwa okubeera obw'ensonga ennyo, butwalibwa okubeera obw'ensi ennyo, era singa omwana omuto akuwaako obujulizi mu kkooti kiyinza okubeera ekizibu okuwangula ggwe omusango gwe bawaddeko obujulizi. Kitegeeza ki? Nti n'atalina experience bw'akugamba nti ono yakoze kino alina okuwulirizibwa kuba n'omwana omuto awa obujulizi ku muntu omukulu. Tewaliwo bujulizi bwetaagisa experience kubuwa, era tewaliwo experience mu kkuba nduulu okuggyako nga mutugamba nti waliwo enduulu ensome nga bw'ogiwulira omanya nti ono muyivu profesa yakubye walala walala, bonna enduulu bagikombera mu kibatu nti walala. Kati gwe bwe wawulira enduulu wayagala kubuuza ani akubye, ayina experience ki ey'enduulu, awoomesa atya enduulu? Enduulu terina kuwooma, enduulu terina kubaamu experience. Efubutuse ewa profesa yeefubutuka ewa ataasoma, efubutuse ew'omugagga yeefubutuka ew'omuwejjere. Bwe twakuba enduulu, lwaki wayagala kusooka kwetegereza bagikubye experience yaabwe? Lwaki wabuuka ensonga ebakubizza enduulu n'otunuulira bakubye enduulu bamaze ebbanga ki mu by'obufuzi? Akaseera katono nnyo kaweddeyo, tetukyaweza na myezi 3, kyokka owulira gwe oyagala okukozesa egyo emyezi 3 okuzimba bye wazimbulula oba by'obadde oyonoona okumala emyaka 5 beddu. Nsereko Muhammad, weesiriwaza oba oli mu ssiru? Kuba tulaba waliwo ba Nsereko Muhammad babiri. Nsereko Muhammad asalawo okusimba essira ku nsonga owulirira ddala ng'asobola okuzirambika nga bwe zirina okulambikibwa. Nsereko Muhammad abadde ayogera emabegakaawo takuyoyesa kuzaala, takuyoyesa kuweerera. Bansereko Muhammad aba babiri gw'osinga kwenyumiriza mwaliwa era ne bakuwaako omu gw'otwala aliwa. Oba ffe mwagala kutukozesa ng'obutuufu bwaffe bujjawo ng'enga baneegaanye, ne wakati nga mukkuse bulungi era nga mukwatagana, awo ffe ne tufuuka abasiru era ne tufuuka abatategeera. Buli lwe tubeera wakati mu kisanja w'olina okutuweerereza, w'otulinnyira engatto mu bbwa ate ng'eriko omusumaali, w'otuteera kaamulali mu bbwa, w'otunyigiririza mu kaseera akatono ennyo nga kano, n'olaga nti atozza okumenyawo damages z'obadde okola okumala emyaka 5. Si kyangu kuzimba than okuzimbulula. Obudde obuzimba bubeera bungi nnyo okusinga ku budde obuzimbulula, ne gwe oyagala okozese ng'obudde bungi nnyo mu kuzimbulula than obudde bw'olina okukozesa mu kuzimba. Mukulu Nsereko Muhammad, Mukulu Nsereko Muhammad, tugenda mu Uganda mpya. Buli omwana abe nga tekinnabeera too late.
nkiddamu buli omu yingira omuggo naabe nga tekinnabeera too late. Olulala bw'owulira ng'abantu abawangaala n'omuntu nga beemulugunya ku muntu gwe yamulaba emyaka 10 emabega oba 5 emabega nga temuddangamu kusisinkana, bunira abantu bakyuka. Abantu bakyuka nga sitatasi yo bw'esobola okukyuka okuva n'olwaleero. Gw'abadde omuntu ng'oyitibwa Kikome Abdu yeekolera n'ofuuka omugenzi. Era nga baba tebataddeeko tayito ya bwa mugenzi babeera bakoze eki? Bakuvudde. Nga bwe bakubikira gw'obadde naye ng'akyusizza ensi agenze mu nsi y'omu ttaka. Kitegeeza omuntu asobola okukyuka obudde bwonna. Oyo amulina y'abeera akusinga okumumanya. Omuganda agamba nti mukadde tamusuza yamutenda eggonjebwa. Gwe tukutendera tubadde naye. Era gujja kwesanga nga wali olowooza nti muntu mulamu kubanga yali talina position emufuula muntu mufu. Yali talina position mwasobola kuwanvuyiriza ku mukono. Naye bwe yajja eno ewaffe ne bamutikkira ebitiibwa n'amayinja n'awanvuya omukono era naawe n'okimanya nti omusajja yabbe kakati n'onoonya ngeri ya kumuwolereza mu bubbi. N'onoonya kawaayiro akasobola okumuwolereza mu bubbi. Bayibuli egamba nti tobbanga. Terinaamu kawaayiro. Nti naye enjala bw'owulira ng'ekutta ogeŋŋaana n'obba kisobola okutegeerekekwa. Bayibuli egamba tobbanga. Oyo mpuuga okufuna ssente ezo kyali kikyamu. Tositeekamu kawaayiro konna tanti era yazifuna naye era kyali bwe kiti. Nedda, kyali kikyamu. Ffe waffe enguzi eri ku 0 tolerance. Tetulinaayo kisenge mwe tukuumira bali banguzi. Olaba enguzi ku ffe eringanga amateeka ga Bayibuli. Toyendanga eba teyendanga sinzi omukyala bw'alwayo mu kyalo okkirizibwa okukozesa kwa usigaalo. Tobbanga ebeera tobbanga sinte enjala bw'eba ekuluma okkirizibwa okubba. Wanga bakadde b'ekitiibwa bawenga ekitiibwa so sinti bwe bakunyiiza ennyo okkirizibwa bawandiikamu akatabo. Kakati naffe bwe tutyo bwe tuli ku nguzi. Enguzi ewaffe eri ku 0 tolerance. Tetulinaawo kasenge konna mwe tukuumira balyake mwe tukuumira abakenuzi era bwe tukulaamu obulyake otufuluma maki? Otufuluma mangu. Naye Nsereko Muhammad ono alina okukozesa obudde obungi ennyo okuzimba. Abukozesa kuzimbulula ate n'ayagala akozesa obudde butono nnyo okuzimba ebyo by'abadde azimbulula okumala ebbanga ddene. Bw'obola myezi 3 osobola okuzimba kyozimbululidde emyaka 5. Bw'oba olaba myezi 3 osobola okuzimba kyozimbululidde emyaka 5. Enzimbula teba na nkwata. Kyokka ate enzimba ebeera ku pulaani. Tewaliwo baasoma kuzimbulula naye ate waliwo abaasoma okuzimba. Kakati ono atukubye mu ngeri ya tetulina nkwata azimbuludde mafaayo abadde ng'akuba bukubi mu ngeri yonna gy'asanze. Kyokka ate mu kaseera eweetaagisa obukugu okupanga ng'obudde busigaddeyo butono atandise okuzimba era ng'atusuubira ntugya gisulamu. Nsereko Muhammad kino ky'oli mu kutugabula kyakakoolakoola tekiwoomye wabadde n'obudde obukifumba ne kijja n'okitugabula ffenna ne tuwoomerwa. That's why ntandise nkugamba mmere y'olumbe efumbibwa ggulo limu tefumbibwa ku olwo. Kuba Nsereko Muhammad ababiri ani gwe tuba tukubira salute. Kuba oli ow'emabega abadde atulaga nti mugezi era nga ffe basiru. Kati ate n'ono atulaga nti mugezi weewaawo waliwo abalala atuumye abasiru. Kuba Nsereko Muhammad abo ababiri tutwaleka aliwa nga ndaba kano kakodyo okozesa obudde bungi okuzimbulula okozesa obudde butono okuzimba. Kuba Nsereko Muhammad abo babiri tutwaleka aliwa wama tusinkane Nateete.